Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukyali ku byokulabirako ebya idgham. Twebaza Allah akyatwadde obuwangazi okusobola okusoma okutuuka ku level eno gye tuliko. Tumusaba ekitiibwa Allah atuwe okumutya n'okumugondera ebbanga lyonna. Allahumma amin. Agamba Sheikh nti amthilatun ala al-idghami tanwini, ebyokulabirako ebikwata ku kubuliza kwa tanwini mu nnyukuta emu ku nnyukuta eza idghamu omukaaga. Okitegedde? Wali mu video yaffe zivuddeko abadde akuwa ebyokulabirako nga bya nun sakina, kati wanagenda kuwa byaki bya tanwin. Agamba akwade aya gye yakwaddeko gwatuse, agamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Twagisomyeko kati wanagamba mutawdih au tawdihu, agamba nti okunyonyola, agamba nti atanwinu, tanwini eno ogiraba fi kalimati khayra, kino khayran jaa ba'dahu harfu ya wazol, oluvanyuma lwayo ennyukuta eya ya'u, faswara hukumu tanwin, tanwini eno enama yayo nebeera ya idgham bi ghunna, nti eyina okubulizibwamu eno noga nti khayran yara. Ogamba otya? khayran yara, khayran yara. Otegedde? faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Twagisomye dda, ntegeereka. So barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Naye tufune example ndala because kitegeeza mani okutereezaamuko. So ensonga lwaki mbagamba naye tugule kamera, tugule ne laptop ne sound card, tubeere nga twetinga ebintu bino bulungi nnyo insha Allahu taala, nga abayizi basobolera ddala okubeera nga mwana wattu babifunamu, tusobole okufuna empeera ennungi mu maaso ga Allah. Example ey'okubiri agamba nti wujuhu yawma idhin na'ima. Kati gambe nti atanwinu fi yawma idhin, kigambo kino jaa ba'dahu harfu nun, waze nuni ya idghamu jukira. Kati fasara hukumu tanwin nebeera nga ya idghamu bi ghunna. Tanwini eno tugibuliza mu nnuuni. Otegedde? Same here, naye wano wo akuwadde idghamu bi ghunna. Okitegedde? Ne wano idghamu bi ghunna, naye abuliza ki tanwini mu ya'u, ate wano abuliza tanwini muki mu nnuuni. Kino kyekimu ne kino. Okitegedde? Wona waliwo okuwuna, wona waliwo okuwuna. Wujuhu yawma idhin na'ima. Wuju si huju, eri waaw. Okitegedde? Example ey'okubiri, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharan. Kati agamba tanwin fi kalimati rasulun, wano eno jaa ba'dahu harfu mim, waze mimu ba'dahu. Okitegedde? fasara hukumu tanwin idghamu bi ghunna. Noba ng'olina okubuliza tanwini muki mu mim, noga nti
rasulun mi rasulun minallahi yatlu. Otegedde ti obuliza ki? Obuliza tanwini muki? Mu mimu. Okategedde? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.